abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba abandaba Alex Mukulu mu programu yammwe abalungi be basinga obungi ababi. Ebintu bino tubirabye nga bitwolekebwa oba nga bitwolesebwa oba ddala nga tubibeera nti ddala actually ababi be batono, abalungi be basinga obungi, naye abalungi tebaagala kweyasanguza nnyo, oluusi batya. Era kyekyo ekibuuzo kye ngenda okwogerako olwaleero nti oluvannyuma lw'okulonda twebuuza ebibuuzo nga 9. Tuli basanyufu, ekyo kimu. Tuli basanyufu, ye happiness, joy, tujaganya kubanga joy kisingako happiness. Joy kujaganya munda ne kungulu, ate nga happiness kintu kya kungulu nnyo. Oluvannyuma lw'okulonda tujaganya, tuli basanyufu, tuli mu kutya, twebuuza bibuuzo ebyo kati nga ffe abamu abakuze okumanya lwaki ekitambuza amazzi ekiro n'emisana buteebuuza, kubanga singa gaali geebuuza teganditambudde kiro naddala mu nzizi zaffe ez'eyo mu kyalo, kubanga ekiro tebaaganoonya. N'olwekyo twebuuza ebibuuzo bino oluvannyuma lw'okulonda. Tuli banyiivu, ekyo ekibuuzo kyakumeka, kyakuna. Tuli banyiivu oluvannyuma lw'okulonda. Tuli banakuwavu oluvannyuma lw'okulonda oba nedda. Tulina ekyatuka surprise, kye tuyita surprise. Twabadde surprised oba nedda. Okuvanga oluvannyuma lw'okulonda muyinza okubeera surprised nga eyayiseemu oba atayiseemu ayiseemu, ng'eyayiseemu tayiseemu. Kwegamba ebyo nabyo weebiri. Tulina okwagalana. Kati olwaleero twagalanye opposition n'abo abali mu gavumenti ne byonna. Oluvannyuma lw'okulonda twayongedde okwagalana nga naddala ffe mu Uganda oba mu Africa abali mu mawanga ag'enjawulo. Tweyongedde okwagalana mu ngeri eyo nti ddala twalonze era olwaleero twagalana, tulina essuubi, tetutya. Ebibuuzo ebyo byonna tulina okubikola ki? Okubyebuuza. Tulina ekyatukanze, twabaddeko ne surprise oba nedda. Era surprise bw'eba yabaddewo yabadde ki? Kubanga ffe mu theatre byebyo bye tukozesa: essanyu, okujaganya, okutya, obusungu. Mu theatre ebyo bye tukozesa okuzimba character ze tuba tulina kukola ki? Okuzimba. Era bye bibuuzo bye twebuuza: character nsanyufu oba nakuwavu, character nyiivu oba si nyiivu. Kati tupima temperature y'eggwanga politically ne tumanya nti bwe twamaze okulonda twalonze for the better of all of us, not for the better of a few people who make us feel good without making us better people. Ngambye nti twagala okumanya ebibuuzo ebyo tubyebuuza ffenna
nga tuzimba ffe kalekita y'eggwanga Uganda oba Africa, tujja kwebuuza ebibuuzo ebyo byonna. Okulonda kwatukuzizza, tweyongeddeyo oba tuli mu kifo kyekimu ng'emmotoka eseerera. Ebyo bituleetera okumanya kye tubadde twogerako emirembe gyonna, enjawulo wakati w'eddembe n'emirembe. Twafunye eddembe oba mirembe oluvannyuma lw'okulonda, kubanga eddembe tubadde nalyo kati emyaka ago nga tulina eddembe kye twagala kye tukola, abantu nga kye baagala kye bakola. Bwe baagala okunywa banywa ne bakeesa, okwebaka beebaka, abatakola ne batakola, abavuma ne bavuma. Naye nga okwefuga kwaffe n'okulonda kwaffe kwandibadde kutulinnyisa eddala okusukka ago amadaala ge tulinnyeemu mu biseera byaffe eby'emabega, nti twawulemu ekintu ekibadde kitusibiddwako era ekyatusibwako okuva edda n'edda, oba tukitegeere. Kyeki? Waliwo enjawulo ffe nga tukula nga batulagira bulagizi, kwegamba directive. Ojja naki? Directive. Tojja na bo bajja na correction. Abantu abasinga correction mu Luzungu, mu Luganda kugolola nsobi, tukomplaininga nsobi, tukola biki abatubba, tukomplaininga abakola kiri, tukomplaininga abakola kino, maawo yakola kiri, ono yakola kino, president yakola kiri, gundi Okero yakola kiri, ono yakola kiri. Oli kakati era ne mu kuyigirizibwa kwaffe twayigirizibwa by correction, not by direction. Kankiddemu, twayigirizibwa by correction. Tokola bw'otyo, tetukola tuti, ekyo tokikola. That's correction. Ne mu Bukristaayo ab'enzikiriza, tokola kino, tokola kiri, tokola kino. Correction. Naye Christ atuwa direction, si correction nti ofunye 75 ku 100. Atuwa direction. He is the way, the truth and the life. Therefore, his way we take direction, directive. His cross we carry. Ebyo byonna n'olw'ensonga bwe twalonze twavuddeyo mu mbeera eyo ey'okubeera nga tuyigirizibwa by correction. Olwaleero media etandise nayo okuyigiriza abantu by correction. Tosobola kuyigiriza muntu by correction. Eyo ekizaamu ebanga ekizaamu, totuula bw'otyo, tetutuula bw'otyo, tokola bw'otyo, mutuula mutya. Bajjajjaffe tebaakolanga kino, bajjajjaffe baakolanga bwe bati. Ffe kaakati tukola tutya? Yenjawulo wakati w'okuyigirizibwa by correction. Mwana gwe tuula wansi, toyogera. Teboogera ng'abagenyi bazza awaka. Lwaki? Okuyigirizibwa by correction kyajjibwa by Muzungu, koloni y'Omuzungu. Tokola kino, Amuri nejja, kola bw'oti. Baatuyigiriza nga tuyiga by correction, nti baatujajingiranga ku standardi zaabwe Abazungu. Tebalya bwe batyo, tebaliira wansi ne tudda ku mmeeza.
olulimi lwammwe nedda ne tudda mu Luzungu. Asinga okwogera ebigambo ebizibu kaakati gwe tutya. Naye nga bali baatuyigiriza by their correction omuntu tasaanidde butoogera Luzungu. Simanyi oba ntegeerekese naye kansubire nti ntegeerekese nti oluvannyuma lw'okulonda twebuuza ebibuuzo eby'omwenda abaagala ennyo okumanya lwaki mbireesi. Ebyo bye bibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Biri biki? Love, joy, patience, peace, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Ebibala ebyo mu kulonda kwaffe birabikidde mu kiriwa. Mu bibala omwenda ebirungi nze saagala na kubiyita nti bya Mwoyo Omutukuvu kyokka. Bye bibala ebyo omuntu ebyabala ne wadde omuti ne wadde kiki wadde ebisolo. Kaakati tulina okubyebuuza ng'Abakristaayo, ng'Abakristu, tulina okubyebuuza ng'abaana abato abalonze. Ebibuuzo ebyo tulina okubyebuuza ng'eggwanga. Okulonda kwatujje ku ddaala A ne kutussa ku B, oba bwe tuba twabadde ku C tugende ku D. Bwe tuba tetwakifunye oba nga tetwafunye, waliwo abantu abawuliza abantu obulungi ne bababuulira ebigambo ebiwoomu, ne bababuulira ebigambo oba ne babawa ssente. Owulidde nti tubuliddwa direction, naye nga tulina ebintu ebiri persuasive ebyogerwa ne bituleetera okuba nga tuwulira bulungi naye nga tetufiirinze nga tetubikaaminze beta. Ndi mubbi, for example, n'enziba mummanyi ndi mubbi. Kaakati bwe mba nga ndi mubbi n'ompuliza bulungi, sirekeraawo obubbi. Naye bw'ombuuza ku bino kyempulira muli, oyinza okwesanga nga ansa ogifuna nti ddala kigwanidde twebuuze oba okulonda kwatututte waggulu oba kwatuzizaayo we tubadde oba kunaatuzaayo gye twava. Therefore, mwebale abalonze, mwenna mwebale, naye nga mumanye nti tulekeraawo okuyigiriza abantu by correction. Tubawe ekyokukola kyennyini, nja kyogerako mu programu eddako. Tulekeraawo okulowooza nti fe aba media oba abali ku media aboogera tujja kuyigiriza abaana enjogera eyo eyatwakolanga bwe tuti, tetukola bwe tuti. Nnungi, kirungi, naye oluusi kisiba omuntu ne kikusiba nga tomanyi kyakukola naye ng'omanyi ekitalina kkolwa. Nziramu, ng'omanyi ekitali kyakkolwa naye nga tomanyi kyakkola. Oli agambye tetukola tutyo, tetweyisa tutyo, naye tomugambye bwe tuti bwe tukola. Abaganda tetukola tuti. Media ereese nnyo ekintu ekyo nga ereeta buleesi okugamba abantu bawulire bulungi,
bakole batya naye nga media tulina okumanya naffe nti abantu tuleme okubasiba mu kifo ekimu twakolanga bwe tuti bwe twakolanga tubate tukole ki kati olwaleero waliwo tekinologi olwaleero waliwo simu olwaleero waliwo AI artificial intelligence Pastor Kayiwa yazanyira omuzannyo gwe bayita artificial intelligence nga tewali wana amanyi artificial intelligence ne Pastor Kayiwa yakola omuzannyo da so okuva olwo n'olwa guno gujja tukola naye nga international intelligence egaziwa etuwamba nti oluusi olwaleero abaana nabo namwe mulina okwefaako mumanye nti omulembe oguddako gujja kuba gwa AI mumanye nti omulembe oguddako gwammwe not necessarily mu making abantu feel good olidde n'okyamula abantu nedda ekyo si kituufu twegendereze tuleme kukyamula abantu okubawuliza nti bawulira bulungi ate nga bali bubi tetulina kuwuliza bantu bulungi nga bali bubi tulina okuwuliza abantu ebintu ebijja okubafuula abantu abali beta oba ne tufuna ensi eri beta okusinga nga bwe badde jjo ebyo byonna bijja kutwala abazadde bijja kutwala abasomesa mu masomero gaffe mu institutions ez'okusoma bijja kutwala abalowooleza mu maaso nti tunaabeerawa mu myaka 5 agajja oba 10 va ku bino ebya mu 2086 twalonze ate tuddamu mu 20 ebyo bive namu ebyo ezo mbiranye si lwe lutalo byonna ebitulimu wonna bye tukola kakati mbiranye mu luzungu kye tuyita battle embiranye n'olutalo lwennyini wo si bye bimu kakati tuli ku mbiranye naye olutalo lwaffe ddala kiki so kijja kwetaagisa ffenna kijja kwetaagisa ba artists naddala okubeera nga bayiiya nnyo mu buli kika kyonna mu kuzimba mu kulya ne mu kufumba tulina okuyiiya tufumba tutya lwaki oluwumbo lwaffe tulufumba tetumanyi bifi birimu oli n'omusaba busabi luwombo kabanga kalulu n'oteeba n'okuba ekisambi nga kiri mu luwombo owulidde naye bayinza okukuwa oluwombo nga lulimu lusingosingo tetumanya kiri mu luwombo lukwega n'okufumba nako tulina okubeera very creative n'ennyambala byonna enzimba endya entambula ennyambala enjogera byonna ebyo tulina okubigatta tusobole okubanga abaana beetegeka to take over naye kye beetegekera to take over my dear si kyangu kubanga tulina okwidentifyinga olutalo lwaffe ng'abaddugavu kiki ekitulwanyisa ki kye twagala kwegatta tutya technologically oba geographically owulidde so ebyo byonna bwe tubigatta fe aboogera gye muli abali ku radio tusaanye twogere ebintu nga ddala bituwa wagenda not necessarily we tuli naye we tulaga wakulu naye we tuli nawe wakulu
ne gye twava wakulu naye tugezeeko kitegeera nti wabaawo ne bw'obanga okoze bigezo muzaddewo bw'aba afaayo nnyo ajja kubuuza naye omwana ono lwaki akoze bubi ebigezo naffe tulina okwebuuza singa okulonda kuno kwavaamu ebitategeerekeka tulina okwebuuza lwaki kwavaamu ebitategeerekeka tudda mu kibiina twalina omwana twasoma naye senior 4 naye yakola senior 4 emyaka 4 nga naye tayita naffe bwe tuli tuddamu tetuyita abange omwana yalina okuyita yeeyongerera ekyavaamu n'abivaamu n'agenda natandika business era n'abeera successful naffe tulina okuyita tuga nti bwe tukoze ebigezo bino 2026 makisi tufunye bwezi tuyiise oba nedda tuddamu oba nedda kale ebyo nga biwedde tulyoke tutegeere nti tetwandigwanidde kuyigiriza bantu by correction ekyo oluusi abamu abazungu bakita legalistic kiba kyatteeka kola kino tetukikola naye tukola tutya owulidde omuganda tatuula bw'atyo omukyoli takola kino ebyo bikyatulemye okunnyonnyola byonna abaana baffe n'abantu baffe okulonda tekitegeeza just kulonda bululu wabula kitegeeza twakoze tutya ebigezo twagudde oba twayise ng'eggwanga kale bwe tuba twagudde kitegeerekeka bwe tuba twayise twayitiddemu ennaku zino olwo grade sikyazijjukira nazijjukira naye ffe twasomeranga mu grade no kankibalire bwe nti distinction credit ne pass mu kulonda okwawedde twafunye eki kati parliament yandibadde etuula kusooka kujongoola ebyo ega naye mumanyi wabaddewo kino na kino ate kitututte bwe kiti kati tuli mu parliament ffenna mwe tuli ababadde bavuganya n'abadde bavuganyizibwa therefore tukoze tutya not to teach our people by correction tebabba bululu tobba bululu eyo correction tukuba tiyagasi bantu bakuba bululu correction akola atya okola ki nga tukiwandiika bulungi nga kiyita nti next time kino tekijja kukola ki kukolebwa naye omutima ogw'okwagala nabwe guba tegwavudde mu kulonda kuno kwaliwo nga tugenda kuddayo era mu Banyarwanda Banyankole Bakyoli Baganda Basoga twamaze ebiseera era tujja kuba n'ebintu byebimu nga tuwakana ebintu byebimu nga twogera ebintu byebimu bannambooze boogera byebimu lutamaguzi byebimu bano politicians abagamba nti balanded friends nabo nga boogera byebimu paaka 20 neddako tugenda okulondera 20 oba kiki whatever olwo balyoke baate bagambe nti kino oba kiri naye bwe tuba tufudde ku bantu ng'abakulembeze baffe batufaako twandibadde tukola that self analysis kwetunulamu netwetunulamu kati ng'abantu mu biseera gino ebyaka gino ene gigenda okuda twetunulemu ng'abantu naye otherwise nze ku lwange ng'omuntu ndaba nti engeri gye twalonze tetwayise bulungi
tetwayise bulungi, tetwayitidde mu distinction. Bwe tuba twayise nnyo twayitidde mu pass. Naye era nga emirundi egisinga ffe bwe twasomera sseni yaffe eya Cambridge, pass ng'eba pass teba nnyo na makulu galya. Era nga bagamba olina kuweza credit 5 okusobola okuba nga ogenda ku HSC weeyongerayo. N'olw'ensonga eyo nze mbagamba nti buli omu awulira nga yasanyuse ebyavudde mu kulonda, sanyuka, tewali akigaana. Buli awulira nga ajaganya, jaganya. Bw'owulira muli mu mutima gwo nga wafunye kutya, tya. Bw'owulira mu mutima gwo muli nga wafunye busungu, nyiiga. Owulidde? Naye ebyo byonna ng'omaze obitegeera, manya ekyokola ekiddako nti singa obadde mu P4, ekiddako P5 eba nzibuko. Kale njagala kugamba nti abalungi gye bali naye basirise. Abalungi mu kino kye tuyiseemu okulonda, okukola ki, mulina kumanya nti ekiseera kino tukikozese okuva mu tetukola tuti, tebakola batyo, tuddemu tukola tuti, bwe batyo bwe bakola. Bibiri byanjawulo ebyo. Nga byawukanye ebyo, tujja kusobola okwaŋŋanga ekiddako mu linnya eddene lya Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe nnyo.